po jako akawuwo. Abantu baavu okuva mu COVID yatandika azze yeeyubula nga bannayuganda bakyagenda mu maaso n'okulajjana olw'emiwendo gy'ebintu egiri waggulu ng'ate bangi ebyenfuna byabwe bibadde biddabuza engulu okuva omuggalo lwe gwaggyibwawo. Abasuubuzi wamu n'abamu ku bantu ba bulijjo mpigi basabye gavumenti okukendeeza ku misolo gye yateeka ku makolero agakola ebintu ebikozesebwa ebya bulijjo olw'enno basobola okufuna ku buwolerero. Ettooke eryali lye baleetera siringi 10 kati wano balireetera 3,000 ogenda okwekanga nga n'aligula eyo na bbeeyi ebeerigenzeemu eya buli kimu kyonna enyigiriza ono omuntu owansi akola ki aligula tugenda okwesanga nga mutuufu gatudibyeko tewali muguzi. Ekisookera ddala buli kimu kyonna kyalinnye ebintu abantu bye bakozesa. Kati omuntu alowooza okujja okugula ettooke ng'omuti gwa sabbuuni gwa mutwalo tojja kumulaba sente ajja zigulamu sabbuuni. Bano bagamba nti ebbeeyi y'ebintu naddala ebikozesebwa ewaka okugeza nga sabbuuni, amafuta, akawunga, ebijanjaalo ko n'ebirala erinnya nnyo ekireetedde omuntu wa wansi okulemesebwa okubyetuusaako. Birinnye ebbeeyi, buli kintu kyonna kirinnye ebbeeyi. Bizinesi zitulemye kuba n'abaguzi bennyini abagula tebalina ssente. Naffe bizinesi zennyini ebintu byonna sente ziggwera mu bintu. Lwera yasooka okuleta ensawo za sukaali 5 katuleta ensawo 10. Kubanga sente nyingi, abantu baavu okuva mu COVID yatandika azze yeeyubula paka kati we tuli. Amafuta kakati nze nkozesa piki. Nywa amafuta piki enywa amafuta ga 2,000 ofunye 3,000 kakati olina okulyako. Abasuubuzi batunnyonnyodde nti tebakyakola oluvannyuma lw'abantu okulemererwa okugula ebyo ebitono bye baba basuubudde, nga kino bangi bakitadde ku bbeeyi y'amafuta wamu n'emisolo emingi gavumenti gye yateeka ku makolero agakola ebintu naddala ebikozesebwa waka. Ebintu bikyuse nnyo, bakasitoma badduka tuka kasitoma agamba gwe muyaayi ate nawe omulaga tofunako. Ebintu bipadde nnyo ebbeeyi kati n'ebitabo sente ziweddeyo obubbi. Omuntu gwe waguzaako ttaamu ewedde ngeno omuguza ku ttaamu ena akugamba nti oli muyaayi ng'ate nawe kye bakuyitiddemu muyaayi tokifunako. Nga wali twali tuzeyagaliramu kuba twali tukifunamu nga disiti eri osuubulako kaneko n'oleeta eno olaba bungi naye kati ebintu byalinnye emisolo nibe tusuubulako n'abagamba emisolo ennyonyi ebireeta nabo babasaba omusolo mungi kati era nabo baba balina otuseera ate naawe oyagalira naawe osereko okusinzira kwabo bw'osuubudde naye nga tekijja asuubudde. Bano bagamba nti tebamanyi kyakuzaako oluvannyuma lw'amasomero nago okwongeza ebisale bye bajja ku baana nga beebuuza nti bagenda kujjawa ensimbi, era bagamba nti abaana baabwe bakutuula ewaka okutuusa nga embeera eteredde. Yawo kiki kye tulina okukola oba tulaba nayiti fulaawa kuba kati tugenda kutuuka kweyambula school fees bamwongeza, enfuna yaffe ntono, ekidomola kye mbadde ngula 5,000 kati ntugula 6,000 ate n'abaguzi ebbeeyi yeeyongedde tebakyayagala kugula. Ate abasuubula ente bagamba nti bakuva mu bizinensi olw'ensonga nti abantu tebakyasobola kugula nnyama, ng'omuntu eyagulanga kiro nga 3 ez'ennyama kati takyasobola wadde okugula kiro emu, ng'ate n'ente mu mpigi temuli nga babadde bazisuubula mu bitundu nga Mbalala, Kalamojja wamu ne mu butale bw'omubuulo naye kati tebakyasobola olw'ebbeeyi y'amafuta nga ne bannannyinizo ababadde basobola okuzeereetera baziseera. Naye nze kyensinga okulowooza ennyo gavumenti kye yali tuyambye ekkakkanye ku miwendo gy'amafuta, kubanga amafuta buli lwe gabeera waggulu tewaliiwo kisigalayo nga tekirinnye. Buli muntu kaba agenda okutambuza kati entambula eziriwo ezisinga zikozesa mafuta. Eggaali bazituwanga abeerosi naye ate tusobola zitambulizaako. Gerard Kajimu nga naye musuubuzi wa nte ategeezezza nti ye yasuubulanga ente nga 5 lutu emu mu katale k'omubuulo era ku bbeeyi eya wansi, wabula agamba nti kati takyasobola kusuubula wadde ente ennamba ngali yekka. Kanyike Kevinize,
yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS television. So bafune nabo kamotoka nga alina akamotoka kamu kamuvuga agende Masaka teri abateeze bakuba teri akoze eki naye pulezidenti ng'agenda okutambula afune emotoka 50 zirezo nyini ddene ezinywera z'amafuta ne minisita